Nkwaniriza nateera ku mukutu gwaffe okwagala Katonda webale kunegatako olwaleero. Topiki ya leero egenda kubeera okusaba tusaba tutya, osaba otya Mukama Katonda. Kati etopiki eno Yesu olumu abayigirizwa be abatudde awo nabo ne bamubuuza Mukama waffe tusabenga tutya, n'abaddamu n'abagamba nti mu kitabo kya Matayo essula ya 6 olunyiriri tugenda kutandikira ku lw'omwenda. N'agamba n'olwekyo musabenga bwe muti: Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya leero, tusonyiwe ebyonoono byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abo abatwonoona. Totutwala mu kkemebwa, naye tulokole eri obubi. Essaala eyo ffenna tugimanya abasinga obungi, naye waliwo ebintu ebimu bye tutagitegeerako, nti bw'ogenda n'osoma essaala eyo n'ogamba njagala kugitegeera ddala ddala Yesu we yali agamba abayigiriza be basabenga bwe bati, kiki yali ategeeza exactly. Bw'otunula essaala eyo n'ogimenyaamenyamu, Yesu alina ebintu by'akoonako era agamba nti bw'oba osaba tandika ne Kitaffe ali mu ggulu. Ani gw'osaba? Sooka otandike n'oyo gw'osaba, mu acknowledging mu kitiibwa kye. Kitaffe ali mu ggulu, ekitiibwa kikuddire mu buli kimu, erinnya lyo litukuzibwe, kye tutandikira kyokko. Ekyo okuddiza Katonda ekitiibwa kye kisooka mu kusaba. Sooka omanye Katonda yaani, totuukira ku byetaago byo. Ekyokubiri, saba obwakabaka bwa Katonda bujje. Kitegeeza ki? Saba Katonda okufuga mu bulamu bwo. Ebiseera ebisinga muno munnange twagala nnyo okubeera bakabaka baffe, oyagala gwe obwo osalawo mu buli kimu ekibaawo mu bulamu bwo. So Yesu agamba saba obwakabaka bwa Katonda bujje, byayagala bikolebwe ku nsi nga biri mu ggulu. Kitegeeza mu bulamu bwo saba nnyo Katonda akukozesa ebyo byayagala, oba mu bulamu bwo akole byayagala mu bulamu bwo, si ggwe by'oyagala. Okwagala kwe kweko, okwagala kwe kujje, kyoyagala kikolebwe mu nsi nga kikolebwa mu ggulu. So ng'otandika okusaba, sooka ogulumize Katonda. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo ligulumizibwe, ewa litiibwe. Sooka omu acknowledging mu kitiibwa kye. Ekyokubiri, saba okwagala kwe kukolebwe mu bulamu bwo, obwakabaka bwo bujje, Katonda afuge mu bulamu bwo ne ku nsi ne mu bintu ebirala byonna ebikwetoolodde. Then awo olyoka oleeta eki? Ebyetaago byo. Otuwa emmere yaffe eya leero, otusonyiwa okwonoona kwaffe. Otusonyiwa okwonoona kwaffe nga naffe we tusonyiwa abatukola ki? Abatusobya. So kitegeeza oleeta ebyetaago bye eri Mukama n'obimuwa, wabula n'omusaba akusonyiwe, kubanga buli lukedde twonoona. Newankubadde nga twalokolebwa, abantu abasinga obungi balowooza lumala okulokolebwa toddamu kwonoona era toba mwonoonyi. Nedda muganda wange, ffenna tusimattuka n'oyogera ebitakwatagana, oba oli n'akunyiiza nnyo n'okakana ng'omuvumye, oba oyonoonye. Naye oba tomuvumye directly n'okirowoozaako bulowoozi era oba oyonoonye. N'olw'ensonga eyo, buli lunaku lwe tukeera ne tusaba, tulina okusaba Mukama akole ki? Atusonyiwe okwonoona kwaffe, kubanga twonoona mu ndowooza ne mu bikolwa ne mu kwogera. So tulina okusaba Mukama akole ki? Atusonyiwe okwonoona kwaffe. N'ate Mukama mu kutusonyiwa okwonoona kwaffe, naffe tulina okusonyiwa abo abatusobya, kababe nga baatukola ki? Tulina okubasonyiwa, kubanga ebiseera ebisinga tugenda ne tulowooza nti oli kyakukoze kinene nnyo tosobola kumusonyiwa, naye ate nno mwattu ng'ate ffe bye tukoze Katonda byatusonyiwa, bye tumusaba okutusonyiwa, ate binene nnyo 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 nnyo, binene nnyo.
binene nnyo kuba Katonda mutukuvu. Ekibi tekibeera wali Katonda. Kati bw'abanga asobola okutusonyiwa ng'ate mu kutusonyiwa okwo okusonyiyibwa kwaffe waliwo omuwendo ogwasasulibwa. Yesu Kristo omwana wa Katonda yajja ku nsi n'asasulira ebyonoono byaffe tusobole okufuna okusonyibwa kwa Katonda. Bwe kiba nga kyatwala omwana wa Katonda okufa ku musaalaba gwe okusobola okusonyiyibwa, gwani obutasonyiwa abo abakusobya? Kakibeere ki kye bakukoze? So nno bannange, mu kusaba kwaffe tufengayo nnyo okulaba okwekizamininga ebintu ebyo bye tusabira. Tusaba tutya? Bw'oba osaba otya? Osaba by'oyagala ebikusanyusa, oba osaba mu ngeri ewa Katonda ekitiibwa? Osaba mu ngeri eyanirizibwa Katonda? Osaba mu ngeri essaala zo nga zinasobolebwa okuddibwa mu Katonda oba Katonda okuziwulira? Kubanga bw'oba tosaba mu ngeri ya bwa Katonda, oba tosaba bintu biri mu layini y'ebintu by'obwa Katonda, era Katonda tajja kusobola kukola ki? Kuwuliriza ssaala zo. Olina okusaba ebintu ebiri mu ki? Mu layini y'ebintu bya Katonda, ng'otambulira mu byawandiikibwa oba osaba. Y'ensonga lwaki Yesu yayigiriza abayigirizwa be okusaba. So naawe faayo nnyo okuyiga okusaba. Ate waliwo n'ekintu ekirala guno okusaba ngenda kukola episodes nga 3 ezikwata ku kusaba, kubanga waliwo episode gyengenda okukola bintu ki by'oba osabirawo oba owaayo ebyetaago byo, kuba sagala kukola videos mpanvu nnyo. So bintu ki by'oba osabira oba owaayo ebyetaago byo eri Katonda. Eyo egenda okuba video eddako. So mwebale kunneegattako. Mukama abankubire mbeere bulungi, mbeera n'olunaku olulungi.